mulimu ne budget egina mu set up singa kupe class tongare zene zigabibwa saa zino ndife tujizisasula mudde ali naye oba baki nayo musajja watu Museveni atunda nteze oba na amataka mangi kwa atunda wabuli akonti adiringira muri yo estate nti azimba amayumba bwatunda sente zamu wa musoro okimanyi nti mu budget Museveni bamuwako ne sente zagenda okugabako donation money Lubalusewa TV mazima ku mazima aje Samuel Gemanya Lubalusewa TV kwe tuli ku YouTube TikTok sako ne Facebook nona kulwalera tukomyewo nate tusobola okubate nga twogera ku nsonga ezimu obindala ezitambudde mu gwanga sako ni wabweru w'eggwanga ngabulijo aje Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga tugenda kuba tutandikira Israeli nyinyi kamuba wababuzeeko tusobola okubatenga tweyongerayo abatekamu ensimbi mwebali nnyo mwebali ddala nagamba nti Smiles Water and Plumbing Services atekamu ensimbi nenga akola kuki akola ku mazzi oyagala mazzi mayonjo borehole kusimira borehole laba Smiles Water and Plumbing Services akola ku plumbing omu nyumba owamasomero owa lodges buli kimu kyonna enamba zekwesirya ku screen mukubire ko yenyini nyini asobola okubatenga kwa ekirungi ekyo kyosanya okubanga ofuna abatekamu ensimbi ye Matuga Estates banono nga bakola ku ttaka bakola ku byapa kyakubulako yaga ku kikugo bakoletas Matuga Estates ejja kuba ebikolerako oyaga plot etandika ku milioni 5 6 7 ne milioni 10 Matuga Estates ejja kubanga ate eki kwasaganyiza bulungi nnyo obulungi obutagambika va mu kufera jango ofune ebitufu abafere bazze mu Uganda banji ate tibaba kwatako jukira baba ina sente jango fune kirungi kadamu ole yagala ploti milioni 678 jango fune ploti mu Matuga Estate kamuba wababuzeeko ate tusobola kubanga tweyongere tusanyusa okulaba nati amina sebo nawe webale kuddamu kunchazaako wano ku Lubalusewa TV abatugoberera mwenna mwebale kutugoberera tubajjukiza bulijjo nti tujja wano okubawa ensonga ze tulaba nti zigenda kuwomera amatuga mmwe era tubagamba bulijjo nti ffe tuleeta ebyo ebiri emabega w'amawulire ne tubikutera ku mmeeza kati gwe Munnayuganda aliyo n'osalawo mubeera ku TV eyo ne mulaba amawulire ga dakiika 3 naye nga te event yabadde abantu yabadde ya ssaawa 10 namba so tujja ne tusunsula buli kimu nga bwe kyabadde n'ekiri emabega waakyo ne tukikutera ku mmeeza gwaliyo n'osalawo kiriwo ekituufu. Okay, President Museveni ali mukutalaga gwanga ngali kubya PDM Parish Development Model ye ensimbi ewebwa bana Uganda okusinzira ku parish gye bali parish ekigwe muruka nti agenda alondola ensimbi yetuka ku bana Uganda batugamba nti Parish Development Model bagikuwanga yakwekulakulanya bakwaka kadde kamu bawejja mu bwavu yabawejjere yabawejjere bali benyini nyini ambola abanayi n'ogamba nti waliwo yangamba nti osokubanga oli mu ddwaliro ne baleeta omuyo omusawo n'akubuuza kati kuono naawe ensooka ali wagumu nyino gane musawo sooka olinda bayafa so ensimbi eno etambula bwetyo osobola nti nze katabira ndi yaddeko nfuna ensimbi naye kanjiwe avije memo naye asobola okujja sigwagamba abakebera bani abalina ojjigaba kati be basinga n'okubaako obuzibu ate ekyo eggamba kimalengera okugamba ate abo benyininyini tebandikebeddeabo bebazeewo be balina okumanya nti ono afune bo ababeera kakiiko bo tebalina kufuna PDM kuba bakutera kakiiko oba olina obusobozi obusobola okweyimirizaawo era PDM yajjanga ya household yamaka si ya muntu sekinnoomu nti ono wuuno era nga bagamba nti amaka tusobola okugawa sente bwe Museveni yalabanga amaka bagawa akakadde mu mwaka obasobola okazanyisaamu ne basobola okutandika okufuna oba ne balimanga ebintu byasobola okutunda tebakayitanga kya muntu omu bwati babalanga household amaka president kyaliko agenza atalaga eggwanga sikitegeera mukutalaga neera lwabafuniramu ensimbi nyingi bwakusanga akadde wakakolera bulungi wakakosa bulungi bakwerayo obukadde obulala nga 3 bonna ne bagaawo weeyongeremuuko ate osobola okubanga okulakulanya bizinesi yo president abeera yali n'agabira abagoma bambaba n'abawa n'abaga bannange babaweeyo buli omu akakadde mwebale kukuba ngoma agenda okudda ate lutu endala enkeera aye n'abasanga era abagoma balina we bali benyine omu n'agamba mumpe njogereko ne bamuwa President Museveni
oyina ba broker bangi sente ze watuwadde gulade wakasimbula ne bazitujjako nayogera sime ya Haji Yunus yade Haji Yunus omusima omudiri bada omuki yabasira mugwa mubiri abadiri yabavira ko ddala naye olaba ekyo Museveni kyakola kiri ebintu bibiri ekisooka kiraga amaanyi ga kalulu kiraga ne value buli munnayuganda yadde muntu wa wansi nnyo okuba nga asobola nga akalulu kayina ke kombaka wa parliament ke ka president Museveni ekyo kisooka mu byonna tewali mukolo gwonna gusobola kubeera oyo omuyayi yayogedde n'ayogera nga kuliko Museveni ogwo teguliiyo mu nsi tewali mukolo Museveni kwasobola kubeera oba agenze mu ghetto oba agenze mu kiyaye oba wa oyo omuyayi ne bamuwa akazindalo n'ayogera ate nga bamuwadde ngera yadde kuba kugambye nti kiraga amaanyi ga kalulu singa tebadde bisala bya campaign oyo bandi mulabye nga agamba nti njagala kwogera ne bamukwata ne bamutulugunyiza eyo ne Museveni natamulaba nako nti wabadde omuntu yabadde alina kyangamba nera badde bamujja nalabe fulufiga jamuga tosobola kumujja kazindalo muleke omuntu omuwa omuzindalo aba asobola okukozesa kyonna kyayagala kiba kizibu kyagumujjaho nga tanaba kugusa nsonga ye naye ongamba okugumuwa wano kuti banna bakugumuwa tibali basobola kugumuwa singa tekabadde kalulu singa tekabadde kalulu oyo muyayi tasobola kwogerera ku event ya Museveni yonna tasobola naye wano bagamba nti president Museveni omulaba nti buli omu ayogera naye buli omu amusaba buli omu akola buli muntu amutwala nga bwazze awo kikiraga nti kinyamba munnayuganda ali eyo manya nti akalulu k'oyina ke ka minister ke ka Museveni buli omu alonda omulundi ogwo era buli muntu abajja okakunoonyaamu ajja kukola buli kimu okulaba nga akusudiya okamuwe naye sooka weekennenya ni gwenkawa kale ekiraga nti amaanyi g'akalulu omuyayi oyo yayogedde nti Museveni alage nti nze ndi muntu w'abantu buli omu ayogera mu maaso gange ekyokubiri awo wennyini Museveni nani badde njagala okumulaba ku kulwanyisa enguzi kwaliko n'obubbi yagirwanyisiza bambi omusajja kuba kati ye kampeni gyatambuza mumpe munonde enguzi njirwanyise enguzi ekulema okulwanyisa mu myaka 4 ogenda girwana ng'ogenda joga enguzi tagirwanyise talina kyagikoze kate linga yeyongedde bweyongezi ne baani abagirya abamulinaanye abamuli ku lusegere be basinga okugirya kubanga tosobola kulya ofene tuginoye tetugiraba aje va ku nguzi ya wano ku kyalo nti mpaye emitwalo 2 nkuyisewo ofune PDM eyo teyina makulu naye waliwo eringuzi gye bagamba nti mpa obuwumbi 2 ku buwumbi 10 bwe tugenda okukuwa okukola oluguudo luli okuluyisaamu tractor kweka eva mu nguzi nefuuka na bubbi eyo eba nguzi kuba kisooka kasita kasita owo omuntu omulimu olw'okuba alina kyakuwaddeyo eyo eba nguzi asobola okuba nga oli talina busobozi bukola mulimu ogwo oba nga wabaddewo omuntu asobola okugukola obulungi okusinga n'oyo kati waliwo kye bayita obubbi webuliwa nti ministry ya works bagiwadde obuwumbi 10 ekola oluguudo luva ekasanga tyokudde ematugga nekozesaako obuwumbi 4 negamba sente zaweddewo buba bubbi nemugamba oluguudo luva ekasanga kyoludde ematugga lubadde lulina kubaako lulina otwala emmotoka 2 noluleta 2 mukoze lutwala lumu lukomyawo lumu naye nga ate budget zonna sente zafuluma obuba bubbi kati obwo bubbi bwenjogerako bwebwo nti omuntu okulya leeni y'oluguudo eyo ziweza kilomita 10 ezo ziba sente mpitirivu nnyo beba basinze okufiiriza bannayuganda ne gavumenti yonna neggwanga lino okutwaliza awamu kati olaba nga Museveni naawo ekyabadde kisookerwako kale tugambe nti omusiraamu ani Kasimu Yunus simala yavudde katale ndoza yabadde Kawempe kuba katale ka Kenyatta kali Kawempe mulimu waliwo Kenyatta ne Wekembe be bateeka wansi Kenyatta kazimbe kali mbono yavudde katale ka Kenyatta najja mu Wekembe n'abajjako sente awo Museveni we yandigambidde n'agamba ntuma aba security kati mugende omusajja mumukwate embagirawo ne yagambye ati yagambye bugambi kakati mubadde mwagala ki kakati muzeeyi tuli group 2 waneeno tuli abantu 5 engoma ziri wano tetunaba na kusasula nnyinizo ate sente bazaagala kale mujemba labemu
Kwe aziri naziva. Alingange ya promoting zenguzi. Kati obeera ng'olya abbye ssente z'abagoma zobawadde mu cash mu baasa. Tosobola mukwatako kugamba nti oyo alina zikomyawo bazibawe. Bamukwati. Lwaki yatute ssente zammwe. Nagamba bugambi. Mujje kati nammwe mbalabe. Mujje mbalabe. Ninga tekyewuunyisa bonna abaliwo bakuba bukubi nduulu. Obuli bw'enguzi bugenda mu maaso abaliwo bajajjata bujajjasi. La president ina siri nyingi. Anka yeyo budget ejja. Budget yandi zitambula. Mulimu ne budget egina mu setup singa kuto class. Tongare zene zigabibwa saa zino ndiferu jozisa sura mudde. Ali naye. Oba nayo musajja watu. Museveni atunda nteze. Oba na amataka mangi kwa atunda. Wabuli akonti adiringira muri yo estate nti azimba amayumba bwatunda. Sente zamu wa musoro. Okimanyi nti mu budget Museveni bamuwako ne sente zagenda okugabako. Donation money. Nti ino sente zigenda mu state house ziri mu president ya ino gaba ku sente. Donation. Ncho buwumbi 5. Donation omwaka. Nene donation ino kubaka accountability. Kali wabera ngati yatunze enteze. Oba tadiringa muri yo estate kutunda kuzimba mayumba nga bwagatunda. Kufuna mukasente kawa bano bagoma kati zikana kakadeke ya wadde baline bakababbako agenda accounting atya agenda gamba zona ziwayo ne bazirya wazirondola twakwasa institution zone zisobola okulwanyisa obuli bw'enguzi wazikoze aki oyina okuba accountability wadde gwe commander in chief nawe obo oyina okukola accountability ku sente zikuwebwa kuba tiziba zizo nekira kyembadde nsubira katabira nti president gejja wadde atambulanga alondola parish development model nti mbadde manti jana yiteyo anakwata kuba ngenda ndaba video zitambula abuza abantu mwafuna PDM abantu nti aza abalonde mu bichi mbadde manti awajogambira nti mumanyi musoke mutufunira abantu abagaba wano mubakwate nawo kirabye lwaki tebakola bwe ogambi wana omukulwanyisa enguzi kafuru kalina otandise okulaba nti ekyo singa abadde akikola olabaawo Chechi abantu kye bayagalanga kwa Amini bye batunyumizanga yitutali. Amini ngagenda okulambula abalimi b'ekirya ndongo. Taina gwategezako simayanga minisita wa wakisi simayanga bikyabagamba gambi muje tuna gitulaga. Paka kirya ndongo ne yagwa bino Museveni wano baby amanyirawo ku macha asanga majana ku macha mumanya wiki namba security ngayandise dokula una Museveni wagenda obera. Advanced team ya President Museveni esoka negira une ekifo wagenda okubera wiki namba back searching eti waliwo buzibu sobola muntu ukako kati mbulia kyogamba ne bali tebasobola kumanya bakwatibwa account Museveni agira ensonga eno yemuleta lwaki teba planting wa abantu abasimbidde ensuku zaabwe yika 10 ne bamugamba nti abantu baganyuddwa mu PDM abayirundide ente zaabwe bafuna $1,500,000 ne bazimo ne bamugamba eno gamba ya PDM kyenda bamwawo lwaki President Museveni tatuuka n'agamba mumpe empapula zirya nti komwagabira PDM ye n'alonda mu kumanya onaga nti ono gwe mba mumpitira ndaga ebibye okusinga okusanga omuntu nga wamuparedinzaawo ne baga nti kubanze nabirabako yabadde ajja wano emigadde naye buli omu yenna yadde amanyi omuntu gwagenda olaba era nga ne gwe bagambye agenda olaba Museveni nga akimanyi bagambye ono atinga n'ebibuuzo babikuwa embizi ze weeziri Museveni bwajja buuza kino na kino kasi obuuza ekiseera kitali ku ebyo ebidirira totunenya mbadde njagala nnyo President Museveni najja ewantu n'atunula mu abafunye PDM n'agamba kyobe ndaga ebibyo ng'asooka amuleetera wali kagundi ka PS PlayStation tumukama wange nagula kano nkasiga ensimbi abavubuka bazanye nga ku game so ndabamu obunafu awo kyegamye nti Museveni singa ddala wekibera nga kituufu ng'agenda ye y'omwaka guno yakulwanyisa nguzi ekisanja kino ekijja singa agwa bugwi wantu olaba nga bajja abuuza abantu awo jajja ayitaayita n'ayimirirako nakola stop over ng'alabye abantu n'ayimirira yandibadde ayimirira ku magombolola nakola stop over ku gombo n'agamba munda g'ensasanya ya sente za PDM ne account kwe zaalaga n'abaaziganyulwamu mumpene ku namba zaabwe mbakubire ekirala nina kyesitegera President Museveni bw'aba ayogera mu speeches mpulira agamba banange
ekisanja ekiddako mumpe ababaka ba parliament aba NRM besobola okukolagana nabo yayita mudda la muberamu yo omuntu watuuka nga talina wala abaferiya aje muberamu woberanga kata kuzo omuntu nga president waffe yayita munadda President Museveni mu bulamu bwe okuva we yalinnya ku ntebe sisuubira nti yali alooseeko okubeera wali nga si ye president w'eggwanga ekyo mu mutwe gwe kiteekwa okuba nga tekiriimu ne walibeera nga bino bye bagamba simanga bajja kulonda simanga muhoza muwambe simanga muhoza ajje ku ntebe tebiriiyo Museveni agamba nti mumpe ekisanja kino kyokka nga kyogera ddi tasobola kukyogera mu kusaba ebintu ebyayogere ndoza giri emirundi esatu nga yakajja mu bukulembeze mu 86 yagamba njagala mumpeyo emyaka 5 gyokka ntereze eggwanga nze ntebe njireke ejali emyaka 5 nagamba Besigye yaleta ekiteeso nagamba naye emyaka 5 gigwako bannayuganda mutusaasire president anabakutereza bintu mu mungere y'emyaka 5 awo nga tewali kulonda nno kuva cyana okulonda kwaliwo 96 yawamba cyana mu 6 wamala emyaka 10 nga tewali kulonda ninga emyaka 5 emyaka yayongezebwa mu Besigye yagireeta Museveni mu mungere y'ebbanga tanabakutereza gwanga ekyo kivuddewo ekyo kyasooka okusuubiza nti wa myaka egi oyo buli yesabayo n'etaano singa naye bamutuweera y'etaano ng'ali buzira ekyo kyasooka okusuubiza ne kimulema otuukiriza etaano gye agisasuliye mu kkomera tatusumbwa baggoti kati mu 2005 President Museveni yagamba in fact awe bagirawo ekkomo ku bisanja mukaluka 2 ka 96 ne 2 yalinga agamba ngenda bakola constitution yali 95 akalune kateekebwawo 96 ngagamba buli president agenda okubeerawo agenda kwa bisanja 2 mu nyambe bannayuganda mumpe ebisanja ebi bwe njongera ku myaka 10 giri gye nasimbuka najo nze ngamba tere eggwanga ologiwere emeka jali jiwajiweza 2 olo bajjajjaffe bamaama bataata batunula nga abateere buli nabe najja ina yagamba simanga oba 10 points program ebintu 10 byali yagala okolera bannayuganda abaveeko ng'ensinga Uganda eri mu kwasimba olowooza kwa ebyo baliko obwavu okuvaawo okulwanyisa endwadde okutumbula ebyenjigiriza ebyobusuubuzi bingi jukira ovanira yali waali kati emyaka ebiseera twali tulina ne gundi naitiru engoye yatuzeekolera awejjinja wali kati ku byonna ebyo 10 birwa byakoze kati wali yayinako byagezezzaako aye n'abisula mu ttaka ate ne babirinnyako ne biddako ebisooto so kati atuka nkulaga wogamba nti gwegamba nti byazaasuubiza ebirabibwako ebitali bya munda atuuka 25 emyaka 2 alaba gigenda kuggwako nagamba naye ebintu byonna ebinabasuubiza nga ndabakubulako kadini singa munyamba nsoka ntujjawo line ekkomo ku bisanja bino nensoka ne mumpayo emyaka 5 gyokka 2011 nze ngamba nnyuka ne mugamba mutya ababaka ne bagenda mu parliament ne bajjako ekkomo ku bisanja muzeyi kyosabye katukuwa emyaka 5 atawo yali akyali bateeseza n'embabazi amugambye nze wentera nkuwa amama mbabazi mpayo emyaka 5 bwe njivirako bwe nti bweddagwanga nga ndikuteera oba yali amugambye kuli muteera mu ngeri ki kuba nali manyi byali byakulonda era banne mbabazi bali basobola obutamulonda naye amugamba nze nga nkuwa era 2011 atuuka ebyaliwo bikubesi gye wabiraba woko tuwaka nagamba nkomawo ate kati mbabazi kwe naye bamuzeeyi wagamba okoma wano entebe yange kambeko kenzigusa 2016 omusajja agalaba era akomawo mbabazi nagamba izo nonvuddeyo omusajja agenda tufiirako bufiizi anti omanyi omuntu bwembeera nga muli ng'akusingako emyaka mitono bwakulembera ebbanga ddene gwe ebbanga liwandikulembedde ate okugamba weyanditeredde gwakuwe ate nga naawe ozeeyuse kati abakulembeze bonna abandi badde bafugaawo bonna yabatuulako luli woko tuwaka yabeererawo Dr. Besigye ng'atambula ng'alina muleka speedi ng'akutte ebbanga kati saayogeza omuebbanga asooba busoobi kyegambye nti abakulembeze bonna abandi badde bafuga bakulembera wano bonna yabatuulako kati kino tekiyinza kutuuka ku Kyagulanyi naye n'atuuka n'akaddiwa mpolampola emyaka gye gikyali mito ate gy'oli giweddeko
emyaka gya muzeeyi giweddeko ate ono yatandika butandisi Besigye yatandikira kati nekyagulanya alinga waali kwacha baba Besigye wabanga kati alina emyaka 69 nga yatandika kwesimbawo 21 kati bogatta emyaka okuva ku 21 paka kati gye myaka singa 23 24 kati 69 yawalaka 24 jibanga 3 kiteta Besigye agenda okwesimba nga emyaka nga 36 awo kutandika okwesimbawo oyo yikali ayo nagitutte kati Besigye agenda kubanga yanono we Kenya ono Odinga naye Odinga naye Odinga tuse kati Odinga omayanga family y'Odinga yeyine ekisirani e Kenya kye kisandoza kyali kisikire tata wa ono Kenyatta yakavaako oli omukadde gyo mu Kenyatta yalinga yesimbawo ne tata wono gundi Odinga naye amuwangula tata wa Odinga yava mu byobufuzi bya Kenya nga tavuzeeko Kenya ninga bikisanja yalinga yesimbawo gyo mu Kenyatta n'awangula n'azaala omutabani Odinga Omutabani navuga n'omutabani era naye n'amuwangula olatuse kaddiwa naye talinnyeko ku ntebe wabula kyakolako kimu kukuma abantu mulio mu bantu b'e Kenya bekalakasa nene bekalakasa ne bagamba okulonda ku ddemu era tawangula talwatodda ku Museveni wane ne Ruta amulemi so kati ye naye generation zonna oba abalinnyimiza kyabazukulu kati 2016 bagamba naye Museveni alemye enti bagiganye naye tusigazaamu akawakati lwakamu mu constitution emyaka gimuwubidde akawero gino bo nga ne interview zonna zakola agamba nze bannange emyaka gizeeyuse sobola kuddamu kutambuza gwanga jjukira bwe yali mu kibira ng'alwana kibira anti yali mu nsiko balwanire olwakuba tugiyita ensiko tebalwaniramu biba bibira ensiko wali omuntu aba asobola okukulengera n'akukubirawo lwakuba gamba bagita bush wo naye yali forest wo biba bibira so we yali mu kibira yagamba ebisse ebyobufuzi bya Africa be bakulembeza okweremiza mbuyinza nga President Museveni ngagamba era kyagenda okwanira ebyo bambi ne woba omutera otege emyaka egyo yali myaka 4 yali mu myaka 4 kali myaka 4 solugamba nti oli muto sebo gwo omuntu w'emyaka 4 ndowooza tonna bajiweza kwa kali ndowooza yo yakyana kito kali kuba tunaba kuweza anange njirowooza yo yakikulu lwaki golowooza nti omuntu wa myaka 4 yali alowooza na kito so kati na 2016 bonna ne bagamba akawakatirwa kamu akasigaddemu ka myaka naye ng'ebbanga yonna yalinga ajja kyogera lunye omuntu osobola okuweza emyaka 75 ng'okulembera abantu obwongo oba bwawutta mu bigambo bye naye 2017 ekyali mu parliament n'engumi mwagiraba kujjawo komo ku myaka so kati ekyasigalira Munnayuganda yagala enkyukakyuka esobola okujja mu mirundi ebiri ekisooka either nga bannayuganda beekumye mu muliro ne beeyiwa ku nguudo ne beekalakaasa ekyokubiri nga gavumenti ewambiddwa buwambibwa naye kano akalulu tekasobola kujjako Museveni wabula kasobola kukola ebintu bibiri ekisooka kasobola kuyambako bali ku ludda oluvuganya gavumenti okuddamu okutalaga mu bantu nga babamatiza bote basobola okutambuza gavumenti n'ebiki bibi Museveni balaba byakoze na birungi kibi basobola okukola ekiza tugenda kulonda bila bimukaga tunondera bwe anti nkuwe ensonga nkuwaako emu ate oyingira mu wasembera nkugambye ekisooka ab'opposition kukakasa abantu nti Museveni takyasobola era ffe singa tujja tusobola kukola kino na kino era ebibi ebikoleddwa nakati embeera eriwo mu ggwanga mugiraba eri bweti ne bweti tusobola gitereza bweti ne bwetuti kyekisooka ekyokubiri akalulu kagendebwamu kano nga abali ku ludda oluvuganya balina okuteeka omutima mu bannayuganda nti singa wabeerawo okubbibwa kwa kalulu bannayuganda musobola okuvaayo ne mulwanirira obuwanguzi bwammwe byebintu ebi ebitwala oludda oluvuganya gavumenti mu kalulu neteri munewaaba Kyagulanyi tagenda mu kalulu ng'akimanyi nti banaakamuwa ne bamulangirira asobola okimanya nti agenda kawangula n'ensimbi tusonda za bwereere mbuuza ensimbi ze musonda babagambye nti zigenda kulayiza pulezidenti ng'awangudde ensimbi za kunoonya kalulu nkugambye bagenda mu byalo nga banoonya kalulu nkugambye ekibatwala mu kulonda bali abantu biri ebintu bibiri bagenda kumatiza bantu kale ensimbi yaffe egera gyasi mu kubatiza abantu oyinza okusanga wanene ono gundi ngaze okwesimbawo mpuuga kuba pulezidenti asobola okujja ne yeesimbawo kyogamba bangi bamanyi nti agenda kuwangula oyo comedy
tudde kusikiri serious Nupu teka chijeina mukaluluka 2026 nga tebajja kabba ekisokera ddala Nupu yavayo ne tugamba oba president Kyagulanyi yavayo Ruto atugamba twalina mu covid naga nti bafunye app ngerege na kubebala akalulu tennabawo munsi President Museveni asoka najja ku internet najizaako ne baga nti tufunye ekigenda okubanga internet no bagisabotaginze tubayene tujja okuyita ne bigana Facebook ne basoka ne bagijjako ne baga nti bafunye buzita mchezo VPN bibe bina byatuka ne bizikira omulundi ogwo Nupu nteka kijeinawo kukaluka 2026 kati obuuziza Joel Ssenyonyi oba wayiswa mufumbiro ng'abogezi b'ekibiina oba oyagala ndowooza yange nse mu byonna ekimala mu oyagala ndowooza yange oba oyagala bifa mu kibiina kale kagambuze ndowooza yo kiki kye bateeketeekedde kuba olaba ne ssente omanyi kyezigenda okukola ndabira ddala nga ne ssente eno ndaba ng'egenda kuba eriibwa lwakuba nti ekirungi kye nalabye abasinga oziwaayo era bebo munange era abazifunyemu era owulira nawulidde muwanga kivumi agamba omwezi omusala gwange ogujja 10 omusala gwange ogujja 10 tetulina buzibu nabo sente zabo baziridde baziwoomedde yali mbisanjo babimeka tetulina yajja 211 ate mutono oyo azikoze eki aziridde ne bwawaayo era bona abajja bawaayo bona olaba nti bali eri mu parliament bakola ki abamu beekubira n'amasimu nze MP wegundi yantumye ampadde gundi ensimbi ezo ziraga bati bagenda zigula mu ngatto kankugambe kino 2021 Kyagulanyi nga ajja okwesimbawo yayita nabakutegeera Museveni omutuufu yaani kwolaba Kyagulanyi bwe yagamba nti newe bajjako Facebook katono nnyo Kyagulanyi agenda kutegeera atya President Museveni yayita namutegeera wali yali amanyi nti avuganya omuntu nga president omuntu katumulemu katono tuli ku Lubalusewa ne Katabira Muhammad mutunuzi wa nsonga ate nga munnamawulire byayogera byonna ndowooza ye tayogerera kibiina kya katumulemu katono Okay, mwebale mwenna tukomyewo nate tukyali ku nsonga awo nyini Katabira Muhammad abala tutegeeza nti Principal Bobi Wine yali nategeera muntu gwavuganya naye ani President Museveni awo nyini tubatandikira Kyagulanyi mu kalulu ka 2021 n'okulangirira okujja okwesimbawo yayita nabakumanya nti Museveni omutuufu gwe ngenda okuvuganya naye ku ntebe yaani kati yamutegeera ye yali amanyi nti ne bwamukuba ne wawangula obululu Kyagulanyi ne bwawangula by 70% nti Museveni tasobola kugamba nti 70% yange esigadde 25% yeyo eta nakimanya ekyo ne we yagamba nti fetuli babufunya abavubuka Museveni nawakako machana ajjako Facebook fetusobola okujezaako kyo gambye eta namutegeera Museveni we bamugwa mu matu nagamba waya za internet zonna ezijingiza mu Uganda kuba Uganda tena internet yayo ngayo tujifuna kuva bweru waya zonna azini cables ne bazitema kati nga ne oba ofuutya olaba ne walinga banka zonna bono busimayanga bu ATM bwe bwayinkete bukola simayanga ogenze mu banko yagala kujjayo sente zonna system nga ziri down kyekiza bino byetwesunga Uganda yonna yali locked down ku internet kanga ne waba kutwenda watya nga tosobola kuteekako internet wano mu Uganda so kati omutuufu gwe yali tamanyira oli kati amumanyi naye nga wadde amumanyi ne Kyagulanyi yennyini akimanyi ngenda mu kalulu kano naye Museveni tasobola kunnangirira n'akakiiko k'ebyokulonda ombuuza sente zino basonda zaaki esente zino zisondebwa okuyambako ababaka okubakubira campaign n'okuyambako mu Kyagulanyi mu campaign gy'anaaba agenze nkugambye ebintu bibiri okutegeeza abantu yonna gy'anaatalaaga nti ffe tunajja tujja kukola kino ne kino Museveni akoze kino ne kino ffe mutuwa ne mutwesiga tujja bakolera bwetu ne bwetuti abantu basooka abamatize wulira bamuwa akalulu ekyokubiri ekimutwala mu kalulu nti singa n'aba amaze okumatiza abantu bali byajjo bakolya n'abalaga n'obubi Museveni bwagamba bwakoze singa akalulu banaakamuwa ne bakabba
abantu kiba kibanguira nnyo okwesuula ku ngulu ne bekalakaasa nga babanja obuwanguzi bwabwe. Kyagulanyi kyayagala mu kalulu kano kiri eki kweyiwa ku luguudo. Ne Museveni akimanyi ensonga lwaki mu kulonda security banyingi mu Kampala. Ate eno yatandika mu 2021. Okubanga mu kulonda abasirikale batambula buli wamu security ne bakwata n'emmamba ebimotoka bino eby'emmamba ne biyita mu Kampala wakati nga bikoze. Kati ffe Kyagulanyi tumwesigirawa nga akalulu ka 2021 yagamba bakabba n'agenda mu kooti ayina amala n'ajjayo emisango. Ffe tunaabeeranga ku ekyo kimu. Mwenga baluwa abamulonda kali mu abamulonda kyembagamba kiri kimu mwongere mu mwaka lulu kamwe omubanga mu mwagala nga mulaba kyabagambye kye kituufu bwe muwulira nti bakalulu kamwe banaba bakabbye ng'omuntu akabbye yabadde abayisa obubi nga we mugamba mujja kubaako kye mukola okulaba nga obukulembeze bukyuka kuba teri kintu ku nsi kuno kirumanga muntu kukulembera nkati wamulonda kati tugamba demokrasi bwe basongoonwe we kyabikira majority wins abanji ukibasalawo kye kiba kikola democracy kyagamba naye kiberanga omuntu ku bantu 10 ofunyeka abantu babiri abantu 8 ne bakugamba zitugijja kulonda negwe nobesi bako ekintu kyo kiba kibi nnyo ensonga lwaki nkugambye nti Museveni asobola tuka kaseera nga abantu abamulinanye be bali enguzi asobola kubakwatako kubanga bayimirizaawo gavumenti weewaawo awo tetujja kusuukawo naggayi tuli ne Katabira Muhammad. Ku program endala tugenda nayo emboozi endala egamba nti minisita w'amateeka Norbert Mao yawandiikidde ekiwandiiko ssentebe w'akakiiko by'ebyokulonda Justice Simon Byabakama n'amutegeeza nti akaatirize ku tteeka eryokugaana okuvujjirira ebibiina by'obufuzi ebigaana okukiika mu mukago gwa iPod. Olowooza munnamateeka oba akulira amateeka Norbert Mao kikyagendereddemu alaba nti nuupu ssente efuna za bwereere anga yolaba Kyagulanyi mu kujja mu byobufuzi bya Uganda abantu bangi be yafungula amakanzu nagamba wano juzi nti omuntu wabeera wolabira nti omuntu mwavu masiikini newo omulaba ku mukolo ng'anyumye ng'ali mu kanzu asobola okubanga ekanzu agiyazise naye ng'empale y'omuntu atagiyazise kati amazina bwe babeera ku mbaga ne ganyuma asobola okutikkula ati ekanzu ayo osobola okubiibya obulungi olaba empale ng'eriko ebiraka obanga kuliko ebituli olwokumanya nti nali nanyiridde ku ngulu naye munda alabika mu bulamu bwe masiikini kati Norbert Mao ne opposition ne Kyagulanyi afungudde abantu bangi nnyo ku opposition abali bagamba nti bo be bali kwalaali mu byobufuzi bya Uganda naddala kudde oluvuganya bangi bawuddisanga banna Uganda nga babasuubiza nga bagenda batwala mu nsi empya ensi ensuubize naye nga ate we badde nebbali bakolagana ne Museveni era nga n'abamu yabateekawo bajje bayifula abamuvuganya kino ekintu era nze mubamu wentuukoba nembuusaabuusaamu ku Dr. Besigye kwawulira mu 2016 eno yayongera nnyo yabikulako ku bantu abamu ku kagoye nti Mbabazi we yajja okwesimbawo mbu amanywanga ga Bulaaya nga gagamba kituufu Museveni naffe twagala aveewo ne tujja kubawagira nga kumungwa mwenna ku opposition muleese omuntu omu yekka kati Besigye ne Mbabazi nga bombi be bali ku front line ani gwe tusaana okuteekako esira oba gulina okuwandako eddusu ebibiina byonna ne bituula kwana ababiri ani gwe tuba tuwandako eddusu Besigye akaddako yali ayokya Mbabazi nga yakaviwa Museveni bagamba no ye mutuufu abamu nga bagamba Mbabazi asindikiddwa Museveni kujja eno tuyuzaayuza awe bagala Besigye n'abagala Mbabazi nga bagamba ono yategeera Museveni gavumenti agibaddemu ebbanga amanyingeri amapesa gasobola okunyiga ayina n'abantu bamanyi nnyo bangi mu institutions eza gavumenti bangi bataddemu singa tumugwa n'abeera nga avuganya asobola okuinfluencinga n'akacuko ebyokulonda ne kamulangirira ne katalangirira Museveni singa tuba tumuwadde obuwagizi bwa omukeeke bwaliwo bulungi kati ekyasinga okumalawo eggoye bakita kuyuza ggoye kubakola ki mu kulonda okwasembayo nga bali mu kafubo okulaba ni gwe balondawo Besigye yamanya nti bagenda kuwa Mbabazi na organizinga ba Munyagwa ba Mubaraka Munyagwa
ne bajja mu kisenge mu bali bateeseza tebeza bali mwali muina kubaamu ba sente bibabe bina ne bajja ne ba secretary general ne bajja ne bayingira ba munyagwa ne basokola mu besiji nga bagamba byonna ebigenda okuba muno tetugenda kukanya nabo fe twagala besiji je yesimbewo ku bwa president ne bamukwata ne bamujja mu meeting ne bamutwala ku nomination Okibeera nga n'amawanga ga Bulaya gaali gagamba mwerondemu omuntu omu fe tujja kumudda emabega nga ne bali bonna bagamba nti Mbabazi engeri gyaludde mu gavumenti institutions nyingi z'amagye poliisi abantu bataddemu bamutegeera gwe Besigye ne bajja ne bakusokoolayo nga mumaze oplottinga akantu kamu ne bakusokoolayo ne bakutwala ku nomination kitegeeza opposition bamaze ogiyuzaamu bw'oba otegeera muli ogaana omuntu naye waliwo ekikyamu wano ate laba bamusikayo bamunyagwa ba violence man aye nabudde bagamba ne munyagwa yagala tandikawo kabiina ke kalala ate wa Besigye yavuddeyo sente zonna nti baziraba anti buli omu kati alaba wateekawo akabiina ajja wali ng'alina kyatembeeta omanyi olaba bw'oba n'ekibiina ky'ebyobufuzi wano mu Uganda oba olina ekintu ky'otunda ew'omuntu ayinza okuwa ssente bw'ogenda wa Museveni akugamba ozze naki nti nze n'ekibiina ky'ebyobufuzi mulimu ku bantu nti baabano naye oba ng'omuntu sekinoomu era agamba kati gwe nkuwe ssente zaaki tolina umbrella muuli ensonga lwaki olaba bampuuga bakoze ekibiina nze nalabira Mbabazi nti talina lugendo kwe kulaba kaluluko bwa president nga ne Matuga Mbabazi talinamu wadde agenti we amukuumira kaluluko andi essuubi lya Mbabazi lyamuli ku opposition kwegatta nga kimanyi singa ye nga Mbabazi talina buwagizi naye ng'agamba singa ye mbu yali agamba nti yenna anaava wano nga tusa ebibiina byonna bisazeewo omuntu abeera solo candidate ku opposition butujja okugenda naye ye Mbabazi ng'ali free ku kyo naye bannayuganda bandikakasiza nti abasajja bano batuzanyidde ku mitwe kati bwe nzijukira omusajja ono omustonte John Kelly Chams oyo bakubako tiyagasi n'adduka mu mayuuni awo bonna bakuma omuliro mu bantu bekalakasi yo yalaba poliisi ngeze naye esogga amayuuni nze kyensinga okumujjukirako olusimanga oludikya ebyo tebikyakola ebyobufuzi kati mulimu abantu abamu nga bo bakona mu byobufuzi batuka ku piiki yaabwe ne badda kibayita mu economics kibayita diminishing returns nga takyalina kyasobola magoba gasobola kukolera bannayuganda wabula ng'ali mu kukkirira bukkirizi so kati Mao aba yaleese eryetteeka nno nga yawandikidde electoral commission eteeke mu nkola etteeka eryo nti ereme kuddamu ku allocatinga ssente zigenda mu bibiina byabufuzi ebyo ebiba tebitabye mu iPod kyekyo ensonga bakyagulanye yataddewo fundraising eno kuba kati kitegeeza nti okutandika n'omwaka guno gwonna baba tebagenda kuddamu kufuna ku coin eva mu government funding eziva mu government ekirala ngamba abantu bonna abeewaddeyo okuwaayo ssente mu NUP bw'obeera nga wawaddeyo ssente ng'osuubira bagenda kuwa kaadi owazitadde mu kifo kikyamu bano BMP nga gamba 3 oba newowaayo 10 nga gwe wawaddeyo lwakuba njagala bandabe bampe kaadi nga tewawaddeyo lwa struggle nga bwe bakugambye ojja kunyigira principal wa bwereere ne NUP ya bwereere eri yabadde fundraising party fundraising so card fundraising nti asinga okuwaayo ssente nyingi bwe bajja okuwa kaadi bekola obujogoli bwaweereze ssente essente zammwe muzimale mu bisawo muziwe mu fundraising naye bama mu makaadi temukaaba waayo ssente ng'okimanyi nti cause ya struggle kulwana kugenda mu bantu kuba campaign nga president wamwe babagamba naye nga si bya kaadi era Chairman Nyanzi wanaaba akyagitunda era ojja kumala oweyo miliyoni ga 2 ate Chairman Nyanzi agamba empaya 3 namulaye yabaddewo n'akabox kali ke basonderamu akatunulira bwati oyo mwene yupi olaba Chairman Nyanzi we buli kyakumaca kangeze ne bamuzuula nti obujulizi bonna obuleeteddwa abadde atunda kaadi akakiiko akakwasa empisa ne katula ne kamugoba mu kibiina abantu bangi bajja kukuba embuutu aba NUP nga bajjaguza olwa Chairman Nyanzi okuva mu NUP ekisooka oli obwongo bwe bwonna buli obutunda bwa bulaba ssente era singa gwe batadde ku kakiiko kano akakuŋŋaanya nga teyabadde bali mwezo singa ndowooza ne haafu yazo ku zo teziriiyo yani badde aziteegera wano ku kabaka bateera
akakabiba bakatadde waawo ate kawali ekisawo ze muliraze muba muteeka muno Okiyamanyi Nyanzi muzibu nnyo ku sente. Okay, ukatuvuddewo amaje gakyaliyo mu bavubi gali mu kulwanisa envuba embi gayokyezza ebikozesebwa ebiwerera ddala obuwumbi 15. N'ekiki mbadde manyi nti abantu bano beetaagamu kuba sensitizinga nti okusinga okwokya ebintu bino kubeera nze nabye ddanga balinga abalaga nti waliwo omuntu alina emaali gy'atunda nga bwe bookya eno abavubi bano balina okugenda ate bakole ki bagule obutimba oba n'ebikozesebwa amaato ago biki ebi lwaki abantu bano tebabateeka mu misomo ne babanyonyola akabi akali mu kuvuba obwennyanja obuto babanyonyola nti musobola olindamu ebbanga ebyennyanja bimala okukula ne muvuba kuba munaamalayo ebito ate ebyennyanja birala binaakola ki okusinga okubonoonera ensimbi yaabwe. Ekisooka ani yateekawo akakiiko ako? President Museveni. Ako akakiiko tekajja kulwanyisa nvuba mbi. Bw'otuula n'owuliriza abavubi kino ekyokubagoba ku nnyanja n'okubookeza kiyinza n'okuba kitono ku buzibu bwe bayitamu amagye engeri gye gabayisaamu obuzibu obwatuka gavumenti kasiteerwa mu buyinza efuuka y'abasazi ba ddiiru abakutuzi ba ddiiru. Wano mu Uganda buli kintu kasa kirinnya akatale abantu bangi abanene mu gavumenti abayina sse abasobola okulagira kino kibe ne kiba abagiyingiramu. Ensonga lwaki wawulidde kati nti olubaddewo ekitongole ekirwanyi ekikwataganya ku byemmwanyi SD bakita batya? Simekofe biki? Ky'emmwanyi bakijjawo kirondoola omutindo gw'emmwanyi naye mu balimi eyo naye nga waliwo ne batandika n'ogamba nti buli mulimi w'emmwanyi alina okufuna layisinsi. Bw'ate no license okijja kukkirizibwa kuzirima naye nga waliwo abazirabyemu ssente bo ne batandika okuzirima mu bungi bo nga bakale baagala bakkirizibwa okuzirima n'okuzifulumya bw'eggwanga. Kati ku nnyanja obuzibu bwagala ne bujja ennuni n'erinnya akatale. Ennuuni y'ekyennyanja. N'omuntu simanyi ayina oyina ennuuni naye ennuuni y'ekyennyanja. Naye waliwo kyatukako nga kiro y'ennuuni obanga eri ku milioni 7 kilo y'ennuuni ate embisi si gye bamaze okukaza. Buli agamba nti abasinga okujagala nnyo Bachina eyo mu ggwanga ya China bampulira mwe bakola wuzi zino ze batungisa abantu bakulongoosezza mu nnuuni mwe bakola wuzi ezo nti zo zisobola okuvundiramu munda tebazijjamu ennuuni yeyina kakemika kakasobola okuvundira munda ate nga kasobola okuba nga kagumye lwaba kakoze. So obuzibu bwagala ne bujja ennuuni n'erinnya akatale. Olaba ebyennyanja n'abavubi bagoba ku nnyanja okwo nga bagamba bavubi obwennyanja obuto baba tebaagala bya nnyanja baki bo baagala bya nnyanja nga byo babisalemu ennuuni bo bazitunde nga bo. Sigamba nti banvuba mbyo bakiki byonna obuzibu tebuliyo eyo obuzibu buli ku nnuuni. Ekirala bagamba nti singa ono avuba ekyennyanja ekito kituufu ennuuni tusobola ogisalamu ne tugitunda naye aba atufiiriza. Singa ekyennyanja kiba kikulu ate ennuuni esobola okujjamu nga iweza half kilo mu kyennyanja kimu ebyennyanja bibiri ziba oba mu bukadde 7 ninga n'ekyennyanja kyennyini ekimu bwe kiti tekisobola kugula mitwalo giwera 10. Kati tugamba 3 ekyennyanja ekinene kisobola giwe. Waliwo ddiiru eriwo kati waliwo omunene mu gavumenti yakwata ddiiru y'ennuuni. Mu bulingeri nga kuba bagamba omusuubuzi yenna ow'ebyennyanja. Naye abanene bo benkana batya? Abanene si mu size abanene mu gavumenti abayina sse abayina obwogerero mu gavumenti. Nali mmanyi nti oli munene nnyo bannange. Tonjogeza bintu byanna tobisusse wange. So kati ekisooka baleeta etteeka nga teri musuubuzi akkirizibwa kutunda kyannyanja nga kirimu nnuuni. Teri musuubuzi akkirizibwa kutunda kyannyanja nga kirimu nnuuni. Teri musuubuzi akkirizibwa kutunda nnuuni. Era bagamba bw'omugijjamu waliwo be muziwa ku bwereere naye nga teza bbeeyi. Kati amaato gonna n'olaba nti bali kwa waliwo obutambi bw'olaba nga bagamba bano bali mu kutugoba bali ku nnyanja oli marini ereesa akaato kadduka emisinde bagoba bano abali ku buno bwa yingini buno mu yingini emu naye nga kye baagala kubajjako bya nnyanja babijjemu ennuuni bagitunde. Obuzibu bwajjira ne gavumenti yennyini tesobola kukwata ku bantu baayo.
ate abasinga okubeera ababeera mu ddiiro ezo baba b'amagye bennyini. Etteeka erifuga amagye, poliisi ne prisons bagamba teri mukozi mu bitongole ebyo ajja kukkirizibwa kwenyigira mu byabusuubuzi olw'ensonga eri emu nti ye aba alina upper hand ku musuubuzi owa wansi abajja kuba kimwanguyira omunyigiriza. Ajje wemba nga nsuubula ebyennyanja nga nejjenyo katumba kangeze naye asuubula ebyennyanja sijja kuba na tetujja kutula ku mmeeza yemu nga twenkanankana mu byobusuubuzi. Ye alina aba security alina wamanyi wasobola okunyiga nze nenva mu business ya ne partnership ebatesobola nti oli ow'amagi yasobola okuinfluence nga ne bajja ne banzijjako n'ebyange eby'ensuula ne babyeddiza ku bwereere. Ensonga lwaki bagamba abantu abali mu bitongole by'ebyokwerinda tebalina kwenyigira mu byabusuubuzi. Ensonga lwaki babiyita services. Buli bwe babuweereza tonyo ennaku oyingira mu bizinesi ndala. Kati obuzibu gavumenti wezirwa mu bukulembeze buli munnamagye we bamuwa ranka yonna gy'aliko afuba nnyo gikozesa okulaba ng'alina obugagga bwa collectinga. Bwe buzibu obuli kati mu gavumenti ya Uganda. Kati buli muntu gwe bawa ranka ne bamuwa ku bakuumi era ogenda okulaba bagenze ku ttaka oli amupangisiza nti ginda kuwayo yiika nkwadde miliyoni 3 jangu ontera abasirikale bo bajje bakume ettaka lyange wano eno bibasobola okubibakozesa obuyinza baba bawadde. Naye gavumenti webeera nga egoberera amateeka gano bwe gatambula n'abasirikale bano baba basobola okweddako kubera bangi babo bawulire nga bagamba tuwulira yeeyita musirikale eno atugoba ku ttaka ajja alina ennyota nnyingi bweziti bayigasa akola mu state house. Mbu nkola mu state house. Kati state house yafuuka kifo mwe bakutulira ziddiini. State house edda ng'okuwulira ekigambo kye bayita state house nti omuntu ava mu state house naye kati buli omu ava mu state house n'okankana n'ogaba bannaye kiki kye tuliko wano. Naye kati state house yafuuka president's office naye kati state house kati kyafuuka kifo kya kutulira mu ddiiro. Buli muntu ava mu state house aba ayagala kutula ddiiro. So kati ebiri ku nnyanja byonna omuntu asobola okuyitereza ali ogwo Museveni alinga neta sula kitereeza yasobola okigizako naye atakyamulema. Oba bw'obeera n'abantu abakwetoolodde ekisooka ng'olaba bayimirizaawo nnyo gavumenti yo ekirala nga tosobola kubagambako yadde bakwata oba tolina kyosobola kugamba bannansi. Tumirako VJ Memo 256 beera ng'omugobererako ali ku mukutu awo producer wa leero sobola okuba ate nga omugoberera firimu gye buli businema obupya n'obukadde bonna buyina alina bukatuni documentaries bonna ate nga director wa firimu. Bwe tweyongerayo e Kenya kitokota President Ruto yasazeewo n'aga nti mumanyi nti bano abeekalakaasi kyeka baagala kumumanya tebamanyi nti nyina amagezi gye ngajja yamubankubira ebigere ebyo yagaye temubatta yamubakuba amasasi ebigere ebyo bivunde buli gwe munaasanga agezaako okuruutinga okwokya amaduuka g'abannansi. So awo we tuli Kenya ebbanga lyenjirabidde mesuulirangayo President avaayo n'agamba nti banemukuba abantu abakaji b'emiggo. Kali yagambye bakuba amagulu nti go tegatta tegatta aje buli muntu gwe bakuba essasi n'afa baba bamukubye mu kifo oba ku mutwe. Essasi nga likukubye kyenkimanyiko ekitono nti bwe likuba mu kifuba liba lisobola okukuba omutima direct ne liguyuza ofiirawo. Bwe likuba omutwe liba lisobola okukuba omutwe bwe gusesebbuka ofiirawo. Naye essasi bwe liba terikubye mu kifuba oba ku mutwe ekiba kisobola okutta guba kuvaamu omusaayi mungi nga tonnaba kuyambibwa. Ne bakuba okugulu n'omuntu gwe bakubye mu amasasi mu lubuto afa ninga kimuseso sinti bayonoonye organs mu mubiri gwe wabula musaayi nti gwo engeri ekibeera kitulinga kinene kikosa munda omusaayi ne gufuluma mungi ogumu ne guyingira munda mu gwe ne gwekwatira omu ebitole. Kati omuntu avaayo n'agamba nti mukube ku magulu nga kimanyiddwa nti omusaayi ogukuvaamu omungi osobola okufa. Kitegezo abalangiridde nti bannansi abali ku street mubakube mu batte abatagenda mbakube mbatawa akiisiza bwe akiiza nti mukube ku magulu. Era ababa wadde nti bakube babatte. Ekirala Luto oyo waliwo kwekalakaasa okwali e Kenya yali 27 embasa erabidde. Ebiseera ebyo ne Uganda yatuukako ko amafuta lita negula omutwalo mulamba. Nali nkyali mukyalo eyo nga ntandika butandisi secondary oba nali ndoza nali mu primary nanizo nga kya mukaaga kya 7 awo 27. So kati be bamu ku bantu abakuma omuliro mu bantu ne beekalakaasa ne wabeerawo okuttingana
wakati ya Ruto Odinga ni yali president ebisiri ebyo mwirabide yavaako kujja Kenyatta okujja oli yavaako president mwirabide era bonna ne baba samoninga ne babayita mu koti yensi yonna okwennyonnyolako kukita abantu kyabadde Kenya nga bagamba bakikumyemu omuliro naye ate omusango gwo ne basooka ne bagupozingamu fayiro tebagigalawo omusango baguwumuzaamu nga bagamba obujulizi sofayo bakakuŋŋaanyawo tebumala naye nga kadde konna baba basobola okuddamu ne bazuukusa fayiro nga bagamba obujulizi bulabise abantu abamu bagamba ne bagenda ne bagamba nti lwaki Bulaaya etegeerera Africa nti ate abantu bakoledde wano ebikolobero mbw ati bo babatwale babawozese ne Africa yennyini abakulembeze nga abaddugavu bakulembeze batono nnyo abategeera batono nnyo ngobangambe tukyalimu eri enkola eyo bayakibira tuyagala faananamu obanga aba South Sudan aba South Sudan omutima ogwayo gwe bakyalina kati balinganga bali ab'omu bibira tebannaba kufuna mutima gubeera mu bantu nti ono omuntu asobola okukunyiiza n'omwesonyiwa ye gwamunyiiza bwe olina kufa bufi so kati olaba nga omukulembeze w'eggwanga eddamba asobola okuvayo n'agamba nti mukuba amasasi mu bantu nga tasobola kugamba nti bannaye nze Entebbe kale omba gye mwagala ngivuddeko wabeerewo okulonda okulala muteeke omuntu gwe mwagala kiba kyakwennyana oba kino kankitereezeemu kuba Kenya wano mu East Africa liggwanga lyepadde tulabirako nga erikulanye mu demokrasiya era nga buli avaayo okuwa ekyokulabirako awa Kenya mu biseera bya Amini Uganda yali esinga Kenya ebirundi nga 10 mu kukulaakulana era abakulembeze ba Kenya Tanzania Rwanda wa mu East Africa bonna basomera wano Makerere bonna nga balaba Makerere University yesinga mu East Africa yonna gali amawanga gali wansi nnyo naye Amini bwe yavaako Uganda n'ebongoota ate gali amawanga gonna yasituka bwera nga kadde kano Kenya yakola eggaali y'amasannyalaze feno gye tuyita ey'omukka yaffe kyali ya mukka ey'amasannyalaze ng'osobola okuva omuntu ng'osula mu Mombasa n'okolera Nairobi oba ng'osobola okubeera ng'osula Nairobi ng'okolera Mombasa naye ng'otuukira mu budde ng'otambulirawo essaawa 3 naye nga bw'oba ogambye kuvuga mmotoka osobola okusimbula ku makya ssaawa emu n'otuuka ssaawa 2 za kawungeezi bwe banga eggwanga lisobola okukulaakulana bwe lityo ndiri tubadde twenyumirizaamu bya demokrasiya n'okulaakulana naye nga omukulembeze munawulyambu mbwa akatabo ka Ruto kasoma mbukamuwe ba President Museveni mbu era bannakenya bannakenya olowooza abantu lwaki bannakenya beekalakasa akatabo ako kasoma kandi kasogenda kugambe kino olowooza lwaki bannakenya beekalakasa basookera ku embassy ya Uganda gye basooka okwokya boba ne Ruto yali anoonya akalulu yajja kuwa ne Uganda n'okugulawo eno day company day pharmaceutical bagamba ya Ruto bagamba bugambi naira mu kugigulawo yajja yajja ne baliwo ne President Museveni bagigulawo kubanga ebya medicine abimanyi nnyo ne bamuyita obukugu bwa Ruto dokita bagamba yiye amasundiro ga Starbex guna bagamba ga Ruto ate Starbex eri Uganda okusinga tekwatibwako bwezimba mu Ruto bazitegambibwako Ruto wafunyemuko obuzibuzi bwagukira Uganda kati bannakenya bagamba ne mama Suuru naye ajja keno anti era oli yamala kufa Magufuli yamala kufa ate kati nayembu yajja n'afuna wana akatabo naye tolaba nti awutuba b'amaanyi nnyo nga Uganda okubanga bali ba president bona baddukira olabanga Kenya ebadde eteredde bannakenya ne bagamba nti kati Ruto akatabo kasoma yakajja wa Museveni ensonga lwaki eggwanga litabanguse Tanzania ng'ebadde yateerera ku Magufuli bwe yafa ono omukyala najja Suluhu asiiba Uganda wayagalira wajjira naye ne bamugana naye ogenda uli bagamba naye akatabo bakamuwa ogenda okuwulira nga ne Tanzania ekyankalanye Suuru tabanga naye kiministeri tava wano Uganda ng'akyala nnyo tava Uganda Suluhu wayagalidde wajjira naye ogenda owulira mu nkubombo naye akatabo Museveni kwafugira nako yakamuwa alulu maluka mu ogenda okuwulira tatakulira opposition ya Tanzania bamubye mu kaduuku ali mukomera kati bye batakolanga ebitaliwo ate ogenda okuwulira nti waliwo bannamateeka okuva Kenya bazze okuwolereza okulira oluvuganya gavumenti ya Tanzania ogenda okuwulira babasibidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ewaabwe Dar es Salaam babakutte babadipotinze
Otera bila bawo. Andi bagambye akatabo yakajjawa. Andi gambe bitera kukolebwawo. So kwa okusoma akatabo Africa yonna. Tusabe. Ebyandala East Africa kwetaaga sala. Okay. Ogenda okulaba ekiri e Rwanda. Kagame mentawe ye Museveni. Ogenda okule South Sudan, Museveni wayagalya wagendayo nakuba. Abayekera. Ogenda okuli e Congo naye atutteyo. So kati akatabo kayinza okubako ndoza bakasoma bakettanira. Naye bo bannakenya bo bagamba tetasobola kukkiriza ye President Museveni we Uganda okutandika okuba n'omukono mu byobufuzi by'e Kenya. Okay. Era bagamba singa Museveni tabaddeemu na mukono singa William Ruto yali kulira dda. Okay. Naye waliwo ekimugambe ntovaako. Kati genda ku page eddako. Kumbeera page eganye bikula eddako olabe kyekiddako. Kandoza yagambye eki? Yagambye kuba kumakulu. Harengero tekiriyo. Okay. Nga tweyongerayo ebyo biri e Kenya esembabule. Esembabule eno waliyo ko obutabanko obwaliyo lulini mufiiramu omwana. Fedro Sechikubo wanga bamwita Fedro Theodro Sechikubo ina gwavuganya naye they are not in good terms. So twade tuliawo akulira police mu Uganda Abbas Byakagaba nasobola kubanga ate yagenda yoko asobola okulaba kiki ekiganyi nebo yatuseeyo nayo gezeraganya n'abaayo yabategeza ati security agenda kugyongeramu era n'ebikosebwa nga piki Nuza libade babula mu piki ngebaga nti banange bano bali eno balwananga omusajja musirikala adduka wo misindi yabaye kayongeremu ku piki naye bakutte emigo nengawo bayongeddemu ne ku migo sikitegeera naye yagambye nti embere genda kuba eterezebwa bulungi mukogera kwa Theodro Sechikubo yagambye nti ekitawanya security esembabule kiri eki maje gave sembabule police kwasaganya ebyayo amaje omanyi bo enkola yaabwe si agundi to keep law and order. Ye byateka chambua huyo tuyende ku mama yako. So yembere eriwo oza chichi eri sembabuli ligwanga eri dawo eri Rwanda ngugamba wolabire gwanga anti lyafa bwe kisobola kukola be bantu abanene mu byokwerinda n'abanoonyereza ku buzibu emisango okubanga tebasobola kunoonyereza ku bantu abafudde ate ne badda mu kugamba nti kino kiveeyo kino kye kiba kikola olabe kyambale kisoko kolebwawo kwe kugamba nti naye tusooke tunoonyereze abantu bano sofa abaakafa bafudde batya era abaabase bakwatiddwa batya okulaba nga kino tekiddamu kubeerawo ne bwe bajjayo amagye oba poliisi olinga omutima gwe gwakutta tasobola butatta naye singa olaga ekyokulabirako nti abasegundi abakoze obutabanguko buno bakwatiddwa bali mu makomera awo n'abandi badde bakozinga chaos omulundi oguddako nabo manya babasobola okweddako ni wano mu Uganda aje tolowooza nti onoofa ne wabaawo abantu abakuwondera mpozi nga muntu wa bulijjo yakusse naye aje singa omuntu w'ebyokwerinda akutta ajiggwe ibe enkomerero oyo yatu wabaawo omuntu asobola nakukulondola yadde obinyegako nti aje bannange yafudde atya aliwa ajaluwa mpozi bino bakasolo bakuteeze bakukubyekubyemu awo basobola bakwata bwe kibeera nga oli Ismail Washande nga ali retired naye ng'asobola okuba n'amaanyi agatumya battalion namba nejja mu kalulu tebereza ako kamyufu ka kibiina si kakulaba mubaka anajja mu parliament wabula ka kibiina bubiina ne kabeera nga kali mu chaos eyo abantu ne bafa ng'ate bafa masasi abalala ne babakuba bukubi ne babatta emmotoka ne bazooca naye ng'ab'ebyokwerinda poliisi n'agikulya nga wogambye Byakagaba yagenzeeyo nga tasobola kugamba nzize wano ne CID etandika okunoonyereza mbagirawo baani abatta gundi baani abasse gundi baani abookya emmotoka ate bano abantu ababiri abazeemu ne bafa n'emmotoka zayokeddwa bo wawuliddeko bwe bagamba nti nono yanoonyerezeddwako era bano babakutte abo be bafuula okimanyi nti ebyobufuzi mu nsi byonna si bibi
naye abantu babikoleramu ebintu webityo ensonga ki abantu batandika okugamba nti politics is a dirty game kazannyo kacaafu wokayingiramu omanya beera ready nti olina nawo okukyafuwalako abo abantu abakola ebikolwa webityo mu bululu bwe babifuulwa webityo naye nga ebyobufuzi tebirina kuba na kya byabufuzi kirina kuba byabukulembeze obufuzi kyekifo ky'olimu nga tewalondebwamu nga mu maka osobola okufuga gali gabagago gugateekamu ssente naye wobeera nga ekifo olina abantu boosaba ne bakuwa obululu nga n'omusaala gw'ogenda okufuna gw'abannansi oba okulembera abakulembere kakati oli mu kutta abantu abagenda okukulonda kati oba ogenda kukulembera baki ebyo si byabufuzi birina kuba byabukulembeze ono gwe tebakwagala manya dda wano ononye wenoonye wa abantu basobola okukwagalira osaavingiraawo naye ogamba nti nze temunjagala nina obeepaatiikako mu buli ngeri neeteekewo awo bafuula ebyobufuzi ebibi naddala mu mawanga ga Africa nga Uganda so nze kyenandibadde nsaba nti poliisi kyandibadde nnina osooka okukola kunoonyereza kwabo abakola ku bannaabwe ebikolobero ne bawokya amamotoka ne batta nga tabana bakuwaayo pikipiki kuba kuno kuba kuziyiza naye bw'ogamba nti no pikipiki nti wemuwulira obutabanko mugendewo kitegeeza mujja kusanga nga waliwo n'abalala abafudde muba temulese solution kino tusobola kukikomya kitya obutaddamu kubaawo kwekwata bano abakoze ebikolobero ne mumanya nti gundi ne gundi abakola kino ne kino basimbire mu mbuga z'amateeka era buli omu abalaba nti bavunaaniddwa kwega prevention preventing okusinga okuleeta prevention is better than cure bweweewala okuwonya kuba kwa expensive nnyo eno omuntu nga alwaddeko naye webeera nga emmotoka yo wagirabye tewakebedde oba biziyiza ku ebiri nekola akabenje n'ofa kitegeeza wabadde obulamu bwo oba wabulagajjalidde ne bwogula emmoloka empya mmekera zijja kutuka obukono zijja kufa naye afazaali kolako ekisoboka katonda agereribye tuvudde Sembabule Sky Pins Tours and Travel Bannayuganda babbiddwa baweredde eddala kati bali mu 10 ababbibwa ssente no temuli ssente entono ti milioni 3 zitandika milioni 7 8 10 12 naye yabba omufere Kayingu ali eri yeyagala obeya nade ebyawe yatandika story nga bamuyisaamu eggaali SB4 naye SB4 nga naye tawena uli amuganja kukola bwe tunamuganja ngo obinkola nja kukusabulirayo so ebintu bya Sky Pins ebyo byewuunyisa kyenawulirako nga tannaba nakugenda kugamba nti abbye abantu nga mpulira nti ayina abanene mu gavumenti bakolagana nabo ate okusingirira ddandoza mu byokwerinda era omanye abantu mu gavumenti nga balina bye baagala okukola n'okubba abantu bafunayo omuntu atategeera bamanyi anti atali mugezi omanye omuntu omugezi tetulaba nti Kyagulanyi bagamba Kyagulanyi yakolaganako ne Kayihura ne Salimu Sali naye tebamanya nti yabba akolagana na mugezi bamusika abeeko byabakolera n'atuuka n'abeefuulira kati abasuza kutebuuke kati kye batamanya bamulaba ng'omuyaaye tuba tusobola omukozesa kye twagala bwe kiggwa ntumusamba kati yalinga nga ye yabakozesa okutuuka ye waayagala kati tubakyasobola mu kumuziyiza kati kuba basobola kufuna bantu bayaaye nti ono singa tumukolera mu bizinensi zaffe tasobola kudduka nazo tuba tumanyi osobola okumunyiga n'azitukomezaawo mapigako waliwo Sky Pins bwe yagulawo mbu ekizimbe ekikye offices ng'agamba zize naye gye bakubira ono nkoko chicken naye nga gwe Munnayuganda nga gwe boolaba eyo ng'omuntu nga Sky Pins ng'asobola okuzimba ekizimbe bwe kityo era essente z'abazimbyemu abanga tazibbye kumwe ng'aba azijjeewa emmotoka ziyatambuzanga okuliko okwabangako Donny Chris nga kubako bunamba plate bupya naye Munnayuganda n'ogamba nti ono mugagga aje buli muntu gyako mukuba omugagga n'omululu gwa ssente era olaba ng'omuntu omugagga ng'agaba ku ssente yoyo mute okimanya aje osobola okuyita mu kkubo n'olaba 10 n'okireka n'ebifeekera n'akiraba n'akironda ye ng'akiraba asobola okigulamu ekibiri oba okusanga omugagga ng'agaba ssente era nze we nagabye ne bagamba naye omusajja oyo si mutuufu nze ndwawo okulaba omugagga agaba ssente era be bali Brian White ntola ne Brian White era naye yalina omuntu gwe yali akolera Brian White yagamba taata we yali muyitale mbuza maama we yafumbirwa taata we nga muyitale nga bamuzozaala Brian White
tata nafa namulekera ebyobugagga ogenda uli abali mu Uganda bagamba Ibrahim White tumulabi wano emyaka 3 emabega nga mwavu muzibu nengoye ngazi babiraka tabangako mu gitali tagendangako mu gitali bafunayo abantu bebalaba basobola okuteeka mu bantu ne babajamu kati ne muna Uganda oli eyo yani yagiye ebifaananyi bya mukulu Kakande Skype ni ye Kakande waliwo yagira mbanoonya abana baba n'ebintu ebyo kali olaba nga Brian White yali yeeyitamanyi agamba simanya mu Italy atakulidde wano ogero oli anono Skype ni wali mu kunoonya yayogera amannya malala ayina agamba mama we Kenya ate simanga mama we mu Kenya simanya tata we ava mbalala arogendo gamba ate simanga atava simachi ruhula simanya wa ninga byayoga tebikwatagana neba na Uganda obono buzibu muteka ku government olaba nebyombuza bino byonna oba tuli mu byabufuzi oba tuli mu byanjigiriza oba binga bine byekifero bamaje obuzibu bwonna government yebera controller ya buli kintu aje boberanga company yajja kangezeyo yuwa baita URSB boberanga Don Chris yajja naje Skypins nga erambuza abantu naye n'owulira obulango ng'alanga agamba tufunira tukolera ne ku bantu abaagala visa ne passport tubatwala ne Canada gwe kitongole kiramba tosobola kuvaayo n'oyita ebibaluwa bibakuntumye abakulu ku Skypins bajje bennyonnyoleko bumubeera nga license twabawo yakutambuza abantu babanga tebakiriimu okimanyi nti waliwo ekibiina kye wagendako ko waneeno simanya mbu kikolera ku internet okwo simanya ngo ozannya buzannyo simanya n'ofuna ssente otwalayo ebiteekayo emitwalo 63 simanya n'ofuna ssente nze nawulira engeri gyayogeramu ziragye nagambirawo bano bafere ekitongole we nawulira engeri gye boogeramu nagenda okuwulira nga bagamba ono y'omu ku ba CID abeekawo empe yakiyita bamudda n'avaayo omukyala n'ayogera ne lwakuba sijja mwogera ku polisi y'e Matugga naye munnaffe nnyo lwakuba tasobodde kubeerawo naye nga naye yajja azannya obulango yeefunira ssente kino kyozanya video nofuna ssente kyozanya video musimanga kiri oku musimanga bo bakolagana n'amakampuni ga firimu babawo obulango bwa firimu musimanga bo obuzanya ne bakuwa ssente oteekayo emitwalo 6 buli lunaku ozanya obulango 3 ne bakuwa emitwalo 2 ne bakuwa emitwalo 3 kasita nawulira nga bagamba nti bali mu birimu ebitongole by'ebyokwerinda aje nagambira awo babbi bafere kati we baba kubbye osobola ogenda ku polisi yawo kwe kubirendo ngaye nabo bakizanya basimba mirandira tebabizanya baba balimba baba bajja kulaga olaba polisi bakisimbyemu bakizanya nzani omuntu wa bulijja takizanya naye nga bo baba basimba mirandira nti ne baba bakubbye toyita gyogenda kuloopa ogende Matuga ogulewo omusango ng'omunene Matuga naye akirimu oddukire Kawempe ku region naye nga akirimu oba ogenda kuyambibwawo so ebintu nga weebityo government yeyina okuteekawo amateeka amakakali nawulidde DPC yazze Matuga DPC ye Matuga nga si nnyangu alina okwebeereramu kati kambagambe kino buli bw'obeera ng'oli mu Uganda wano mu kifo kyonna ky'olimu nga polisi yammwe bagirinyisizza eddaala oba yavudde ku posti negenda ku station oba yavudde ku station negenda ku division oba yavudde ku division negenda ku region tebabasembereza mpeereza nnungi ate mwe musinga okwevuma abapoliisi nga bwe batabayambye kalulu ke tugendamu bwe bagamba nti ebadde station efuuse division mmanya nti baba babaddewo patrol emu zigenda kuba 2 baba babaddewo abasirikale 30 bagenda kuba 9 deployment bwe babadde y'abasirikale 3 bagenda kuwera 10 embooko egenda okunyuuka mu kalulu kano kagenda okutandika nze buli batadde division manya bongerawo money power ekifula division kwongera money power mu bantu kati mbuuza polisi y'e Matuga gulowooza kyanjawulo ki kyeyina kyesobola okubanga abantu beeyongedde mbuuza nkubuuza nguleka kumwenyereketa njagala ombuuza nti osiwe Matuga yeekubiddeko enduulu ng'agamba bannange abantu beeyongedde eno sikyabasobola kabanga alinineemu mu nnyongere y'endala kale nange obusobozi sikyalina abantu beno bagezi nnyo ekisinga okusesanga n'emu yennyini ebeerawo kateri mu mafuta kati bagenda teka n'okutambula n'ebeerawo kati nzinatambula zitya mbuuza mimi ekirala bane polisi akulira polisi y'e Matuga lwaki temutuwa ku mipiira gya patulo ng'egwa emipiira nga n'emirambo kwegiri
ekirala empira jigwambulidde ki okimanyi kati omuntu gwesiwa gwengene okubanga siwa kitiibwa ye osi abadde wematugga ati alubogera wa munene andi bwaba ya ripoti nze ayinza n'okuba yagambye abantu beno bagezi nnyo sibasobola ndetera omuntu awonsingako abalaga nga obwongo bwe bwa wansi nnyo bwabanga ya ripoti nze ndi mumpeyo mu Kifule division obwongo bwange butono nnyo abantu beno bagezi nnyo okufa kati bagenze dda ku madala ga kati mukuwa kusingako okutegeera tebalina service gye bagenda kutuusa ate ke nkugamba ebigambo bino obubbi buyinza okweyongera gwoza lwaki Kirumira yafubanga nnyo okulaba nti buno bu police old Kampala asimanga mini price babujjewo andi gyoko mukweta aba police baba n'enjala yaabwe ekira ye matu baba deployinga mu bantu bali ne baba wanguzi nimuna mbanze street yaffe buli kiro nja kuwa nkwaye emitwalo egi zikasondeka n'empisaawo ebyange matuga asobola okutuuka nga afuuse wa bulabe nnyo okusinga ne bwabadde naye ekirala mufula mbuuza division biba bigambo oba biba bizimbe musooke muzimbe n'olaba kati osimu yazze akayumba mwe bamutadde naye wanyinyo okukatuulamu bagamba nti osaatula muno wulira ng'ofa oguzimbe bali bazimba oguzimba nade mmanyi bandikoze bati bandikutte DPSajja ne bazimbira DPC ye office ye osine bamulekera office ye nakati bamuggyemu dakika bamuteeka mu kayumba akatategerekeka manzi ebyo sibaye order biki ebyo kaddakiika ate omubadde soko kati soko bamutaddewo kati kugamba soko bamuwadde report katebereza ebyo biri awo nga yo police ye Matuga ebadde station yo nga yo ntono nnyo mu bugazi weetudde n'abasikala babaddewo ngolabo obuyumba bwenyize kali babaddewo 20 bagenda kwongerako abasikala 4 bawere nkaaga bagenda sulawa polisi bazimbyewo kaabuyonjo bo balinga abagaa nti polisi omanyi mbwamu ebintu byogera n'ogamba kankyeke naye kati mbuuza polisi ye Matuga bazimbyewo kaabuyonjo empya tugenda kugizimba anti kati mubaddewo ali 2 nga abanuna bajja buli mwezi 2 kale baweze nkaaga buli lunaku kimotoka kinabanga ku polisi ga kinuunamu zo sente weziri ate zo zibeerawo kati awo ogenda okulabira buli muntu agenda okubanga bakutta omuntu wenga ali Matuga ku polisi awo bw'obanga tozito wansawo ogenda kwekaabirako bagenda kubasolooza obumenyi bw'amateeka obubbi bugenda okweyongera simanga ttaka lyange anti kati kuba baleeta division omanya ne divisional CID abeerawo luli wabaddewo station CID alina yasigalawo naye asigalawo kati gwa kasente bwoba obadde nga gwe okubuloka omanyi station CID ng'omuwayo emitwalo ga 2 kati omanya gaweze nkaaga gwe baganya ku ttaka bwobadde nga olya awo mumanyi mu buntu ng'omuwayo 10 ne bateekamu amafuta ne bajja kati waze division CID sente zigenda kweyongeramu osiwe Matuga omulimu yabadde agukola bikaba tukwebaza omulimu gw'obadde okola webale nnyo webalire ddala tabadde na tabu ekirungi waali tulabe emirimu bajjo gitambuza bagane DPC kati awo kuye kiba tekiggwa obadde omayotero omuyisizaawo oko akubisizaawo ki nedda nkugamba gwe buli woolaba poliisi wonna yensonga lwaki olaba bakutiisatiisa anti waba polisi babatiisatiisa gwe nokola ebintu gana okugondera amateeka gange genkuwa nja kuzza ku CPS nja kuzza enaggulu habatiisatiisa anti bamanyi oba polisi mumanye wamanyi gamwe gali muleke kutiisibwatiisibwa n'abantu abo anti bamanyi bakuze enaggulu obakuze enaggulu oba tolina mulimu ate bogenda kufuna wakasente naye bamanyi wobeera eno mu field olina ddiru z'osobola okuyisaawo nabo baba bakimanyi kati bikaba waba badde akimala nga gugguka kati tegujja kugukira uwera abalina kukagabana katabira awo katuvudde waliwo akatambi akadde katambula simanyi lwaki abantu balemedde kubaka abasajja oba kyekibalemeseza mmwe n'okuwasa muti abakyala bammwe kubanga bajja kuba babatwala basudde yayimba n'agamba nze buli mukyala wesooka weekubiseemu buli mukyala gw'okwana eyo agaana naye nga kuba okwanye nga tebagaana kuliko abafumbo nti ye gwokakasa otya nti gwe wo watambula bamukwana agaana gwe kuba okwanye baba abafumbo nga bakkiriza kwegamba mukyala we waka ye wamuteekamu jjinja
ntidde basoba diyingiza mu bigambo limu akatambi kano bakuta omusajja ne muka munne ne bamugwanyula kibokoze ne bamusamba bamuyuze empale buli kimu ne kiyitirebwe anti amateeka tegakola kuba kugundi ku bwenzi kuba bakusasula 3,000 bwe bakukwata ne mukyala wa muno anti kati bazongeza luli lwayirukaaga nga bwe bakukwata ne mukyala wa muno oba kubba wa muno osasula siringi 600 naye kati ziri 3,000 era nzijjawo nsobola agenze nsobola okugjewo negamba aje nze mukyala wo namwegomba dda esatu zo ziizo tomumanyira nze nga nyingira munju neerigiisa nze nga neerigiisa so ekisooka amateeka agakugira abantu okwagala abafumbo makubya byayi kibasobola okuvunaanamu ndowooza nga mwegattidde mu bulujjudde oba mu mmotoka ng'eyo nti bagamba nti public nuisance otupromotinze oba obuseegu webityo weeyisize ekitagasa mu bantu naye munju tewali mateeka gavu ate gwe basiguddeko bw'okuba omusiguzi atula ne ku poliisi n'alatta n'obulati n'akuba gwe nteeka okusiba anti yeba assault oli amadde gonna gatambulidde bweru waliwo omwana yabadde ayogerera ka firimu n'agamba naye kati oyo abakazi kiki ekibeegombesa olaba oyo gogamba ow'amadde oyo kati wabanga awuli ayagala okulya ku ssente obugagga bumujjidde ali ku poliisi yayambadde endengoye ze akuba bulatti n'abapoliisi bennyini basobola omubalira ono mugguleko omusango lwaki yakufudde ekitagasa mu bantu era ogwo omusango guba gwalumye edda gubasiguddeko omukazi katayinza okuba akadde kanalira amabega wa mitayimbwa wayambudde omuntu ayina omukuba eyo libateeka oba olimenye naye ate weoyagala omufumbo era gamba waba yagamba nayagadde mukyala we omufumbo 3,000 ziizo wabala nange yankubye nakoseddwa mu mubiri zo nanva ku madwaliro biki byonna yanswazizza ate assault eri awo naye kigambo omuntu kugamba nti yanswazizza kyo kiba kikostingamu kyo kinene kuba omuntu ogamba nti okugamba nti ngenda kumuliwa olw'erinnya lye yenamwonoonedde osobola okusasula ssente eziwera buli kimu kyaleebeetedde ebbali kati ebizamu waba yabadde alina abaana kyekimuzunza olina akantu kewaŋŋambye olina akantu kewaŋŋambye lwakuba wano tokoogedde twabadde nga tetunajja wano noŋŋamba naye omusajja omukazi yabadde ayogerera akatambimbu yagambye ye ng'alina kasubi mukyala we waba alina omukyala ng'ali ku buzibu mbunze nga ntunula kwako nga nange nsubbalala so kati wabanga alina abaana kati abaana baba nabo bagenda kufuuka kyakusekererwa era waba alina abaana bayinza nokufuuka kugamba gwe makandabe wenkana taatawo so amateeka gavumenti weba yagala okumalawo obwenzi wadde nga tebusobola kuggwawo olaba ne mawanga gakulaakulana nedda yali Wayne Rooney yakakana ku mukyala waani oba waliyo Ferdinand oba waani n'amwagala ne John Terry wa Chelsea yakakana ku mukyala wa Wayne Bridge naye n'amwagala naye nga bali mu nkambi y'emu ate wali amateeka gafuga abenzi so obwenzi kiba kirowoozo naye Uganda esobola okwongera okulinnyisaamuko negamba bakwata ng'oli ne muka munno osasula $5,000,000 osavinge n'emyezi 6 oba $5,000,000 oba okusavinga 6 oba okukola byombi nzampe 5 bwakwetano n'okumuwa omumuwa so amateeka gaba galina okulinnyisaamu ne gaba ag'amaanyi nga tuwumbawumba kino tusabira gavumenti n'ekitongole ekikwasaganya ebyomutindo UNBS obulango bwagundi nga bususse kuba kati twalabye Skypini tours and travel yabbye abantu ne buli bitongole badde ebivunanyizibwa kwekyo badde bikimanyi poliisi yavudde ebyegaanyi naye obulango buno zino president sprayinga mu ezo nga nyingi gavumenti yesirikidde bannayuganda batandika okukongokamu amannyo spray nyingi ebikabize bingi tetumanyi kituufu twaga UNBS kitongole kive ekitubuulire nti bane tukozese kiriwa byonna bituufu bona gundi ze bakozesa ntuufu chemicals ze bakozesa tezono na manyo ga bannayuganda tezija ko isakati osanga n'omukuuma ddembe nga tayina linnya
ebitali yobatugamba nga tabakuma ddembe bonna ogenda mu security organ olokubanga we no wera leka tusanga abapoliisi nga kyayogala tukitegeera tuyaga babukubi malusu eventa n'omubuuza nyingira nfuluma okitegeera mvojogamba enter gamba vi enter so tusaba bekikwatako musobole okubanga ate kimukikwasaganya bulungi nnyo nawe bakola kuba habo nti buli muntu n'obanga olina wogenda okulanga obuntu obwo nti kyanategera kuteeka lya habo nti Ministry Uganda National Drug Authority ndoza yagamba negamba nti buli muntu owa habo ayagala okulanga eddagala lye alina okubanga alina ebbaluwa eyaffe nga twekenenye ebintu byakola nebyabikola mu kakasa nti ddala biwonya era tebirina bulabe ku bantu singa omuntu ayageza n'alanga akalango n'ateeka akalanga ewuwo n'okalanga singa tukizuula nti alina bbaluwa eyo gwe alanze ne nanyini mwembi babavunaana singa kibateeka ne wano bagamba obuzibu buliwo ate n'enguzi esusse nnyo mu bitongole ebyo olaba kati abasawo baganda balina obayiranga nnyo ababbi abaffe ne babastoping naye n'omuntu buno busupure buno obw'omukama bususse tulaba ebigambo tetujja byogera naye nga kisusse mu mouthwash biki mouthwash waliwo ne bwempulira musimanga abakyala bakuba bakateeka wansi musimanga kaziiza bazi bayita atya zino endwadde zaabwe eza wansi producer endwadde ez'obukaba nze nagamba omukyalo wange ne musaba STIs oba nze ne muganga akaguzi ezo nti bw'okeesigayo mpulya nnyo bakalanga awo bangi babulanga nti simanga weziizo simanga obutavaamu lusulubi simanga oweziizo obuuka obuwandiku bw'olipidde mu bibigo gye mugenda so kepiisuuleyo obeere ng'ekintu okise kiwalinze naye ko kasootya naye omukazi ng'ogula akantu gy'otamanyi bakakoledde ng'okepiisuula mu bifo byo ebiri delicate webityo asibula abatulaba batugobera ku Lubalusewa TV kubale kutugobera tudingana omulundi oguddako nze Mohamed Katabi Samuel Gigange program nsonga ku nsonga tubadde ne Katabira Muhammad ngono munamawulira ate nga mutunzi wa nsonga tetujja kusuka wano producer Vijememo yabaddeyo tujja kuba tudingana ate olundi tetujja kusukawo abankumira atakumira mpeera